Kasule sikoye kujanja batata tata kujanja byebanga lyonna atule gwene kutandikanga wa myakenya kasule atule nanimba nomala okula abagenda okutunula mu gye linda ko bali bajja abali wali abeje akabiriti kange Banga lenyweredde omwenge simma mwenge kyova nzisene munnange nze simma mwenge waba yagala kwata sinywedde butwa kwata nze simma mwenge naye tumuwerekedde anjiwe nayo nze simma mwenge kwata ebbanga lenyweredde omwenge mwenna mukola ki mulimanyi nze nsibuka kawuku oyita mu kikuba awo we nagunyweranga ng'olumu gunneebikka n'okunneebikka naye kansalewo nziike muganda wange kyobola sivuba mu ntaana paka nga nkoze eki ng'awedde mukodiya bino byobaera sambagala otogenda kunywerawo nyingine awuno azimba zimba muganda waffe ogamba ki ntyo kyekiri kumaliriza agendeyo entaana nga mugizimbye leti entaana mubadde budde n'omugenzi yafiiridde wala ate naye akyaliwo talina gyalaga temwategedde talina gyalaga talina gyalaga okujjako wano era we tuli wano we tuli temwetaaga papa tetwetaaga papa nnyo kubanga twandibadde tupapapapa naye embeera eyabaddewo abasajja basoose ne baleeta keesi ne bagibbira mu jjaamu ewa omusajja eyabadde atusuubiza keesi omugagga era amaze n'aleeta eya layisi yabadde yagambye ya mitwalo 4 aleese ya 17 n'atugamba bagibbidde mu jjaamu naye nga babba keesi mu jjaamu nga nze Ssesimba omuntu omugunjufu asomyeko era alabyeko nakitegedde nti sente yazinyweddemu mwenge naye muganda waffe ng'ono ngeri gyatubeereddewo nga munnamawulire nga tutambuliza embeera yaffe zonna tusazeewo tumuwerekere era tuli kalo kano kakalo mukategedde kamugombwa mutadde muganda waffe chairman babulire akalo mwetaaga birigi omusajja mwamulaba kubanoonya abasajja omusajja oyo abadde watabu yasooka n'anoonya yasooka n'agaana ng'era ali ku TV yammwe n'addamu n'anoonya ogwokubiri ng'era ali ku TV ki eyammwe omulundi ogwokusatu n'awangula era TV yammwe TV yaffe mpanguzi nnyo era buli muntu gana amawulire gonna agali wano tugenda galabako buli muntu bw'oba olina TV tweyanziza nnyo tweyanzege ne be mutuwadde sanduuke amasuuka byonna mubireese muzeeyi n'emmere era tusiimye nnyo abantu b'ekajjansi mu layini tusiimidde ddala ewabadde omugenzi naye tebibadde byangu biki ebitabadde byangu ekitabadde kyangu kyabadde bwe kiti keesi eyabadde erina okutwala muganda waffe bagibbidde mu jjaamu ate eno gye baleese bagijjewa keesi eno endala eze omugagga n'agula keesi ey'okubiri naye nga ya layisi naye eryebadde emitwalo 6 yo bagibbye ani yagibbye ani yabbe keesi ya kasule eyabbe keesi ya kasule kyabadde bwe kiti fe tugenda okubeera ku kasule twabaddeko abagagga abalina be batusuubiza bwe tubalinze ebbanga nga ddene ne batugamba oluvannyuma ku ssimu tetuluyisiza keesi bagibbe naye tugenze okizuula ng'omugagga yagenze mu bbaala yabadde atugulidde keesi nga keesi eri ku mmotoka abaye ne bagibba ne bagizzayo eri kasule gy'abadde apowa kati kwegamba
tuzimba kasule tukoze tya ingini ogamba otya ingini agamba ingini ekintu ekigamba otya kyambudde kya ogereko naye yanguya bwanguya kitambula kita ingini twabenga kasule awumulire wa kasule nga awumulireka kasule abadde atya ku kyalo kuno kasule si wa ku kyalo kuno abadde mu Nakampala era abadde serebu abadde atambula nabo bannamawulire era nga muyimbi bwatyo nga musanyusa w'abantu naye nga kuno kuba muzaala bwe bujjajjaabo abadde atera okujjako eno yagiyo ku Lwokuna yali azze kusiibula ku Lwokuna yali azze kusiibula twalina kasule ku Lwokuna bambi abadde muntu w'abantu nga muntu asuubula ebitengi oba mangada naye nga kasule mukozi Kulokuna yaze n'abalabako Kulokuna yabadde yandaze kulaba sengabe nababuuzaako naddayo oli agamba olimba mbw'oyogera nnyo olimba muzeeyi bw'agamba muzeeyi awulira wagamba bw'oli emputetini agambye ate bw'oli emputetini abo abasajja emyaka gyabwe ogimanyi twagala myaka gyaffe abasajja kabeero ali ku ntikko byakola tebitunyumira bibanga byabano bawoza kimu twarwana fe abatwarwana tetuliiwo kati gwe yalwana lwaki oyinaamaliko ogamba warwana lwaki olina amalibu bwe walwanira lwaki tebakakuzaamu tebalina sente zikuzaamu mannyo bwe walwanira ebyo byogamba bibyo ogejja olubuto naye ng'enkya lugenda kwabika nga temulina fayida lwaki bwe walwanira tebakuzaamu mannyo katukolere abantu b'owansi naye nga tulikkiriya tuzimba tuli muno omuntu omusiru bw'asoma ennyo yeyongera busiru oza mwalwana awoza yalwana walwana nange wagenda okulwana nga ndi mu lubuto kati nze tojja enkya nnyina kalira gyenzimba tojja kupoota sigenda kuwa saiti genda wa mukama we yakulwanyisa ojoba okolera otwasamira mwalwana mwatuttira abantu mwasama mulinga kamera enkwate nga mbagamba mulinga tiwalwana akabuto sinda jejisi ndamu kunsi tesangika ninkaba jejikaba nayo tegambika mwenna abooluganda abaagalwa tukuŋŋaanye mu kukungubaga kuno ebigere byebisembe eno ebigere byebisembe eno ebigere byebisembe eno ayi Kristo gwe omusaasizi ayi Mukama gwe omusaasizi twegayirire ayi Mukama abaweereza abo saasira omuweereza ono yamanya ekyamagero ekyokufaana okuzuukira kwaffe afune essanyu ery'okwesima okutaggwaawo tukikusaba nga tamu Yesu Kristo Mukama waffe abasobola okutuulako tutuuleko tuwulirize ekigambo kya Katonda bulamu obutaggwaawo abalala mu nsonyi ne mu nnaku ezitaggwaawo abayigiriza balitanga lijja era tukakasa kya Yesu ku lw'oluvannyuma kw'olwo haleluya haleluya mujje mmwe kitange be yawa omukisa haleluya
mubeere mu bwakabaka obwabategekera okuva ensi okutondebwa. Haleluya. Naye byonna kubanga tulina ebyokuwoza, twaweebwa obulamu ne tuweebwa ensi eno okugyeyambisa okuweereza Katonda. Awo nno tusigazza okubuuzibwa butya bwe tukozesezza Omukama bye yatuwa, obulamu bwe yatuwa, obusobozi bwe yatuwa, ebitone bye yatuwa okulaba nti tumuweereza obulungi. Munnaffe Dennis ono twagala okumukwasa Omukama kubanga oba oli awo ababadde bawangaala naye bamanyi waakiri ebirungi byabadde akola. Kasule sikoye kujanjaba tata kujanjabye ebbanga lyonna. Atule gwe nekutandikanga wa myaka ena. Atule nonimba n'omala okula. Abagenda okusubira mu gye. Linda ko bali bajja bali wali abeje. Akabiriti kange. Banange kabiriti kange kazikidde. Kasule. Kumujja mukomere. Kasule kujanjabye kamanyi oliwona. Kasule kujanjabye ebbanga lyonna kamanyi oliwona. Naye mama azikuwonyeza. Banange. Kasule wanifye. Kasule tubadde tuddayo leero olwokubiri tewalulize. Mukazi we. Moja kwa moja, tembea pale. Gy'emibiri nga gizikibwa essubi ery'okuzuukira lyeyongera. Tukwegayiridde omuweereza wo Dennis Ntani nagiwumulemu mu ddembe okutuuka lw'omujjuza ekitangaala ng'omuzuukiza gw'abeera okuzuukira abeera obulamu. Mu kitangaala ky'amaaso go mw'abaalabira ekitangaala gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Tuteekeyo omubiri gwa munnaffe nga tuyimbira wamu essuubi ery'okuzuukira ne tugabanako ffenna awamu n'omugenzi ono. Omukama Katonda wa Isirayiri atenderezebwe kubanga alambudde eggwanga lye n'alinunula. Asitudde amaanyi ag'obulokofu mu nnyumba ya Dawudi omuweereza we. Haleluya, haleluya, haleluya. Nga bwe yayogera Mukama k'abatuukivu be bali omumirembe egy'edda. Yajja kuwonya abalabe baffe n'emikono gya bonna abatukyawa. Ajja kusaasira bajjajjaffe, ajjukira endagaano y'entuukuvu. Okulayira kwe yalayira mu Ibulayimu jjajjaffe ng'ajja kukituukiriza mu mirembe gyaffe. Haleluya, 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 haleluya. Ng'amaze okuwonyezebwa mu mikono gy'abalabe baffe tumuweereza awatali ntendero. Muteekere mwenkanya mu maaso g'ennaku zonna. Nawe omwana oyitibwa mulanzi oli ali waggulu ddala kubanga akulembera mu maaso g'Omukama okumutegekera amakubo ge nga nemulokofu basonyibwe ebibi byabwe. Haleluya, haleluya, okusaasira okwina okwa Katonda waffe alijagula enjolo byetulambula amuyisa atudde mu kisiikirize ky'olumbe
alambika ebigere byaffe mu kkubo ery'eddembe. Haleluya, haleluya, tufuule mu ttaka mwe gwava. Olw'okuba Kristo yazuukira nga embereberye mu bafu, oyo aliddira omubiri gwaffe ogutalina bwe guli n'agufaananya ogugo ogw'ekitiibwa. Muganda waffe ono tumukwasa Omukama amutuse erinnya lye litiibwe, obwakabaka obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga byekolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe osonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mwana n'ekyamwoyo mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye nakaaka gwawo n'ekitangaala eky'olubeerera atebenkere mirembe. Ayi Omukama muwe ekimuli ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Kitalo munnange kubonaabona bassebo. Amanya nze Kalule Emmanuel essebo. Kasule oyo mutabani wange, mwana wa muto wange. Kasule yafuna ekirwadde naffe kyatulema okutegeera, naye nga munnange nga bw'omanyi era omusajja omutetenkanya abadde musajja ng'ayagala nnyo okukola ng'ate ayagala nnyo ekika kye. Abadde musajja muntu mulamu nnyo era tumusubiddwa nnyo nga ffe bakitaabe. Nedda omwana yajjanjabwa era yalina ennyina n'afuba nnyo okulaba ng'amujjanjaba. Naye munnange era nga bw'obimanyi mulimu endwadde ezigaana. Entaana tugisibye leeti, nze nabadde siriiwo, gye mbadde ndi mbadde wala. Era ntuuse kikeerezi naye era nsiŋŋaanye baganda bange nga baaba waffe ebintu byonna ebisinga abadde abikozeeko baaba mugumya. Era tumwebaliza ddala okuba ng'akyayimirizaawo ekika kyaffe. Byonna byakoze ne bannyinaffe. Ekijja kiri wali waggulu naye era ne wano bajjajja abamu weebali. Lwaki mumuziise? Ebijja biri bibiri. Mulina ebijja bibiri? Tulina kino n'ekirala kiri waggulu wali mu kasitenseni wali. Kiriko baani ate? Kiriko bajjajja abazaala bajjajja babakitaffe. Ate kino kiriko bataata baffe ne bassenga baffe n'abaana baffe ne baganda baffe abamu. Kasule kye sigenda mwerabira, abadde ayagala nnyo ekika kye era abadde ayagala nnyo bataata be nga bawa ekitiibwa ne okwagala baganda be.